Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzote wasibi otana sinzira okutulaba. Nze Nurdin Ntege mbanzi guse once again. Byonna sinzira okutulaba mu katundu k'ensi yonna woli. Tusanyusa okulaba n'okubanga otwesize. Ekigenda maaso mu Uganda ndabye akamu ku katambi ka omukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda nga agamba bannange abali ebweru bayinza n'okulooza buli muntu asula wansi wa kitanda kukutyo okuli mu ggwanga ng'akijjawa agambye nti omukulu Elias Lukwago musajja w'amaanyi nnyo mu kika ky'Enkima ate mutowe mu by'amateeka ate buli omu amanyi Lukwago nti ekimuli ku mutima kyayogera tageya naye talina kyasobola kukola n'agambye n'enkola ejja kutiisa bannayuganda okugibeeramu abantu abayina obusungu obw'effubitizi njogera ku bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga abantu abayina obusungu obw'ettumbiizi babeera layikire obusungu obwo olunaku olumu nabo bakola ki okubakosa so n'agattako nti Uganda bw'ogiteeka ku nsi obunene si ensi ennene nnyo naye ate Uganda bw'ogigatta ku bannayuganda abagirimu ffenna etumala ne tusigaza nawo so n'alowa ekirowoozo amagezi nti kyandibadde kirungi buli omu n'awa munne eddembe kuba n'ekitulwanya tekiriiwo bwe nvuddeyo eyo ne nkutwalako mu Parliament ya Uganda olunaku olwaleero munnaffe amanyiddwa nga Chris Obore ono aludde mu Parliament aludde nno mu Parliament Obore basiraaji banondoza bamuleka nayo ye akyakola ki akyatwaza mirimo namuwulirako mu ssaga wakati we wa mukwano gwa Siraaje Lubwama Rebecca Kadaga oba yatuuka n'okumugoba Siraaje ajja kumpa bulamu kyekyagobya Obore mu Parliament era akomawo atya naye ye ne bannaabalala 5-6 olwaleero IGG abasenye ne babatwala mu straight by anti-corruption court ng'ensonga babba kuba tekuliko nti baabuzabuza bakozesa bubi ensimbi z'omuwoomusolo obuwumbi 31 n'ekintu marking ekigambo 31 point something billion beetaagibwa okubanga bakola ki babitebya n'essente zino zikomyewo agali mu nsonda gagamba ku Mande agali mu nsonda gagamba n'omukyala Anita Among yandirabikako mu kkooti mu nnaku ezitali zaawala n'ambooza atabukidde muhoozi n'amugamba komya ejjoogo byonna n'ebiringa ebyo tugenda okwogerako mu programu y'olunaku olwaleero nga nyina mukadde waffe Siraaje Lubwama owa the third eye bw'aba atudde olina okunkumula okutu kuba ekiba kijja si muntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Siraaje Lubwama abatulaba ku mukutu guno mbabuuzizzaako era nga banyanjudde nze Siraaje Lubwama wa third eye CEO media organization eyamba ku bantu abanyigiriziddwa mu bintu eby'enjawulo nkulaba era wiiki eri nalanga nti amanyi shawa waliwo omwami ayagala omuddizaawo emmotoka ye era omwami nenkugamba mugambe emmotoka yange eri bubi agikole omwami oli yamugamba condition yali emu butagikwatako baali bagitemye bw'agyagala kuba agenda kulonkinga organization ye eri mu Africa yonna naye nga mu Uganda egenda kulonchingibwa very soon nga yali ayagala kutandikira ku eyo gundi agenda okumpa shawa ogenda ofuna enamba ye nga yagiddaabirizaako bagenze ne mu kooti na biki ono ali ku barometa yagimpa mu kulwani kungu ada nagamba abo baba bagiddaabiriza nga bagenze ne mu kooti tekikyakola ajja kufunayo ekifaanagana n'ekyo akikole kati mukwano gwange ennyo mu bayimbi nange yange bagibojukananga ne baba wange nasobola okunteza maama yange yonooneka nanga nyambe simanyi obaako olufayinga oyo muveeko nze ndi wano nasola naawe oli wano tekiri ndi wano omuntu oyo
hoteli eri wano egenda kuggulwawo mu Makindye wano sawa yonna atuuka saawa yonna waali yakomyewo kiwedde naye leero ngenze bino ebibaddewo byetwogerako byensanze ngenze mu law council nga waliwo looya mukyala bamuyita Sheila Tumwine alina omuntu gwawolereza nga bamuvunaana kugenda kukola kyapa mu linnya ly'omu spy chief wa President Museveni ali mu Texas USA yalekamu n'ettaka lye nayerekera muganda we nga admin n'alekera omuganda we naye si mitono poliisi yawummula naye munene bamuyita Mbiringi ono Edison Moses nga benyigira mu forging ekyapa ne Uganda Commercial gundi egize kati omwami yali awaabye mu law council badde ngenze kufuna update era we nagifuna eyo show ennene nnyo kubanga ekulaga nti nibobeera ebweru n'oleka Buganda wasobola okulyamu basiba babikola bakadama badda wano nga bamama babateeze ku airport kubatta naye erinnya ly'omukulu oyo Mbiringi ddene nnyo kugenda mu kintu kya forgery naye kyewuunyisa kiri kimu nti omu ku bagambi okuyambako ku forgery ate yawolereza gwe baaguza kati nga mukwano gwa kooti njagala law council emusazeemu naye afune olooyo omulala wekiba kisoboka abeere omu ku bewawaabira third eye betandise kuba omusango gukyali ku preliminary stage at least assistant registrar yataddeko injunction abantu abo baleme kutundibwa yadde okubeera transfer awo olina wootuuse namba eri mmeka egyotera okuyambirako abantu abalina ebizibu bwe bityo eya bulijjo gye litali ku whatsapp eri 0705 eyo yakuba direct 45529 07 08 702 M64 agiddemu kogisobeza 07 08 702 M64 eya whatsapp eri 0772 455 291 Yesirajje Lubwama buterevu tuba tutandise owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ebigambo byo biwulidde byatandise nabyo mbiwulidde wano simadde sibiwulidde wala wonna mbiwulidde kumwe obiwulidde kunze nkuwabya ddala akyaddeko mu maka nalabye nga akyaddewa omu kubaka bwe yagiza okugumya kuba ekyamututte kugumya family temuggwamu maanyi nnyo aleseemu ekyenkima naye akasolya ako kalimu n'effumbi fetuwa Lukwago omukyala fe tumuwa omukyala naye lwakuba ndooza ekikalebezaamu olw'okuba enkima yeeri muki mukomera kati effumbe ddyo weriri najjo ddigumya timugume enkima ekola ki ekomawo ebigambo bya senior council oyo singa abadde akyakola amateeka senior nnyo ku Lukwago era bwe yagambye musajja yali mugezi sembaze endowooza zikyaliwo nesibuwira weziri naye ebintu byatera okwogera ekintu yemumu ku bantu abatatya kwogera kintu Katikkiro yadde kinyiiza omuntu era oluusi akomekerezaga nti mutuwekoonako netuli lwazi Buganda lwazi olwazi kizibu nnyo omuntu ga nti ngenda kulutomera ayiza gwogwa oba n'olwabya ekitali kyangu kulwabya so agambye nti omuntu akolera ekintu obusungu kitera okumuddira tewaliiwo obusungu bwali bukutte gavumenti nga Sejjusa yawandiika ekibaluwa nakikasukaawo nadduka Sejjusa yawandiika ekibaluwa nakikasukaawo nadduka mu busungu obungi kyebayita ani akiyita batya nkyerabidde kati bwakiwandiika monita yasooka okukuba sikuupu n'akikuba agiggalawo ennaku zaawera yawandiika n'agamba atya yagamba nti waliwo Muhoozi project ejja naye erina ba army officers bejja okutwala bagezaako okuwakanya abali mu kkubo lyayo kuwakanya project ng'ejja officer anaagiyimirira mu maaso mbu tegenda ajja kigwako genda maaso era omusango ogwo okuggala okwo kwatwala ebbanga ddene nnaku oba 11 naye byaggwera mu kooti national media yawaaba nation media yawaaba era ku nkomerero
nation media bagiwa court yagiwa bilioni 3 giririra nga kuliko ne interest ze sente ze basasula government ze yasasula mu buliwo nga tetambuza kaggo nti mulete kino awo era olulala ate government ne wabira monitor nayo negisinga ngainayo giwameka wali butonotono naye era yagisinga government nayo yawabirako monitor nekola na apology ku page 1 manyi musirama no simu eveo story obo ogitadde ku page 1 bagamba apology ebere ku page 1 ko wagitadde emisango mingi government gyewabidde monitor nesinga gwa candidate wagwogerako yes twagusinga n'emirala waliwo gwa oyo mwenda nga akyalimu yali political credit waliwo gwa garanga okufiira mu nnyonyi gwa nagwo gwali awo waliwo emisango ddala gyola ezefaafagana nagyo kasita weyita independent mu mawulire gebagezaako kulaga nti mirayo teriimu nzire ejja kulaga buli kyoyagala fairly kati ekiriwo ekyo senga kyabadde bwekityo naye mu kino ekyabaddewo okulabula kuzze luvannyuma lwa kubonereza okulabula nation media nti wano mukutte kubandikoze bwe muti ABCD kwazze luvannyuma ekirungi ekiriwo nti waliwo okutungirira twalabye meeting zabaddewo nga ziriko ne mukulu mwenda yaliko mu monitor ebbanga ddene nga political editor era yafubutuka eyo okumanyika nti w'amaanyi n'alizayininga anti gyava ensonga emu gye yawa mu bbaluwa ye gye nnina gaga nti baboosi be baali bekkiriranya nga tebaagala mawulire agava mu bantu abamanyi ebintu ebingi monitor oyo gundi oyo mwenda yayetanga stories zikuba buli kiramu ku KFM ng'akyaza abanene ne bamuwa liivu etaliiko kusasulira n'abeerayo ne bagamba akomewo n'agamba nti kubyemu gundi yammwe tayagala kwogera mazima nesigenda kusobola bakolera kati yali ku sayidi eri ate gamba enyigiriza abaagala okwogera amazima bw'oba toyagala tosobola kulwana muntu mwegatteko bw'oba tosobola kufuluma kubalira mu mukka va mufundiro bw'ava mu monitor n'aga kati kankole gye bayita independent era independent etaliiko kyekubiira kamala ebbanga kali independent ebyaddala naye katuuka ekiseera ne kabeera compromised era katokya oli ayinza okukasanga awo n'akagamba katonda kakyaliyo katonda ssatu n'otakagula anti owa independence tebuliiwo kakyaliyo kasita ova ku kintu ky'omanyizizza abaguzi tokola ki walabanga red paper emitwe gye yakubanga bwe bagikwatamu awo neddirira kati gwe okyagirabako ye kyaliyo teyaggalawo ejjawo oluusi mu myezi 4 n'efulumyayo akatabo kuliko akaliwo kati kuliko kopi emu mu wiiki eno nga bagenze mu kabineeti y'omukulu bagiyise blueprint cabinet gwe mutwe oguliko so nze ndowooza nze mbadde simanyi nti kakyali nayo nti monitor erina ebintu 3 kuba very soon egenda kudda yes ku mpewo ku street ku mpewo ku radio ku mpewo ku TV ne ku mpapula nti bwekomawo kusinziira ku gali mu nkuubo ate nga tegabuusibwa wagenda kubaawo overhaul mu editorial kusigukkulula baedita bonna baani batekwa kubanga bali qualified editors si byonna agaluddemu bamuvunaane nga bamanyi nti gwe toli DJ si DJ mbu ate kati ndi DJ ne ba staff bonna babatunulemu ekyo babawadde ennaku okuzzaayo feedback olyokomewo ku mpewo webiri ogenda kufunako kimu okubeera compromised nga independent wa amuru mwenda abantu beesalirewo kuba abantu mu Uganda tebalina reading culture kyekisooka kituufu nnyo wakiri ku TV abeerako ku radio abeerako naye omutwe bwagulaba bw'ati
agala kusomako ate okumanya obwavu bwasukka Uganda muka mu Africa mu basiba amawulire ne bateekako ppiri wozaayo nga ogasumuludde nga oli venda baga nti gano wagasomyemu gasasule wagatunze kati kyebakola bagafungula bufunguzi ne balinga wabeeramu wati kusukumi kye nja kuwaayo 2 mpampiseemu kati bw'aba ne2,000 wakiri agenda ne bukedde ow'olukumi kuliko bamukutte ne abasezi bukedde alina ebintu ebikwata omuntu omubabiro ayogera nnyo ku bintu ebitukwatako tutambula nabyo mu bulamu nti bw'oba oyagala omanye okusoma Oluganda tomulwa kyosomamu osomere omwana we asomere waka revision ate ng'osuubirayo ne ansa enkya abanoonya omwo basanga omwo kasalabe kya omwo bya bulimi neekuleetera omupiira betting n'ozanyira mu lizaala ku 10 kati buli lunaku erina gwekwata bukedde olupapula naye ganaga oluzungu serious buyers nga social media yajja bakwagaza bagenda okuleetera PS bagobye olw'enguudo president bagobye nga wabirabye dda kusomya emirundi mingi kati okwongerako 2,000 wateekwa kuba waliwo eggulu eryoyagalamu nti nga balinoonyereza okusinga ku kyokoze eki ku kyobadde omanyi. Ekyokubiri monitor bw'eba nga tegendere ku mateeka ago eyinza okudda mu online naye ate mbadde njiraba ne wano emabega nga mu saturation era ebadde tekola bulungi nnyo ne vision ebadde tekola bulungi nnyo omanyi lwaki bajjawo Sunday Vision simanyi sente sales nga ntono abantu bagula mawulire mangi abantu kati weekend bakuwa Saturday ne Sunday ne bagatambidde Kayinja ne Musa kusala ne bakuwa kintabu tebakyafulumya Sunday Vision leka monitor yekka ebadde esigadde ku Sunday monitor naye ennaku ezimu ebadde tekyamuleeta so ekyo kirega nti reading culture nafu abantu reading culture nafu ale ne competition eri high ya social media abantu bangi nnyo abagendako nga bakozesa data mutono n'alaba ebintu ebiwerako ate waayagalira wayagala n'abidiriitinga wayagala n'abikola atya wano simwagala kangende wano Rudini kandabe Siraaji akandabe gundi so ndowooza competition eyo mu print olina kubanga olina amawulire agali emabega w'amawulire okusurvivinga so n'ogamba nti ebigambo bya Katikkiro wa Buganda bibadde bikoona butereevu omukulu Muhoozi abadde amuweera ddala message nti Uganda ffenna etumala ffenna tulina okubaawo tusobola okubaawo watali kunyigirizibwa kyekyo kyennyini bw'oyita mu Lwera wateri aliwo bw'ogendeye simanya wa bw'ogendeye mu North ovuga n'oyisa gundi bw'ogenda mu West ntenjereereze eziyitawo teri mayumba kaakati ekiteesa mu nsaziifu tuli mu kulwanira ka space challenge ennene eri ku munnamawulire munnaffe Andrew Mwenda kyemirundi mingi avuga sipiidi ebintu bye yekka abadde omuwa amagezi ba pulezidenti babiri owa Rwanda n'owa Uganda paka lwe yatuuse n'adda ku mwana ate n'anyiiza taata yakeetonda emirundi 2 ng'ayisa mu taata eggaali ekigambo ky'oleese kyekirungi ekigambo kuyisa mu ggaali kyajjanga ekisaaga bantu bakirabanga ekirungi naye kyekigenda okusuula Uganda eno mu ddubu kitya anti kati abantu batuukanga gati oyo gundi tumukoze tutya okumamalamu ettumba katono nnyo musire yese omwami Siraaji mwami Andrew Mwenda ebintu byonna abivuga speed naye ate mugezi yes Andrew Mwenda etteeka ly'okunyiiza pulezidenti lyatulwako nnyo nga batukuba nze bansibako era omusango gwe baasinga okunteekako gwa kunyiiza pulezidenti naye abapoliisi bo ndowooza baanyiigirako pulezidenti onyiiza otya mukama waffe
kubanga nze bagenda okunkwatanga n'akavoyo lwaki tula president atugabudde n'etenkapa tunyulidde ekyenkapa ng'okirimirako nnyo yali nkapa tesiyiriddeeyo gumu era nga alaga nti musanyufu kati nimbako CBS mbagase nga Uganda eno yali efugwa Zaakayo yandibadde eggwanga kkulu kuba Zaakayo alabirira obutonde alabirira abaana alabirira poliisi n'etandika okunsamoninga nensamoni yankwata bukwasi kwagolo era eyampolereza mpanga ow'ekitiibwa ne Honorable Sseggona ekibuliko headquarters nga banteerako akatambi ne mbaga nti bye nayogedde mbimanyi mumbuulire kye nasobezzaamu yangamba wadde oyo tegeeza Zaakayo ow'Entebbe ne mbagamba mwagala kuvuma pulezidenti wange nze ndi ku Zaakayo wali mu Bayibuli gw'omusiraamu gwoyogerera Bayibuli nze nasinga ku City High nafuna D1 mu CRE Bayibuli ogimanyi konze byonna ebitabo 66 sooka tuwuliremu kiwali otegeeza ne mbagamba Zaakayo yajja nga waliwo olukiiko lw'amaanyi ayimini Yesu nasanga olukuŋŋaana kati Zaakayo yali musajja mumpi ddala nali nnyo omuti okusobola okulaba Yesu baazi Jesus wajja naga nti oli gwe njagala gwe nzijiridde oyo ayagala enjiri yange omanyika gina erya ku URA mumanyi nga nti ate oyo atusolooza omusolo atuteeka omusolo ogwa ttabu obayo omusolo jero gwatandise omupya abantu bagukaaba kati bw'okwata kwakulira URA kati n'omugaago yagala okuteesa naye ku nsonga ezikwata mu Katonda musinguzi gwe twagala wano musinguzi gwe twagala abantu baga nti mu byonna olabyemu oyo atutulugunya ne bagenda mu kafubo agenda okudda ng'alokose omusolo gwe nabagiyangako baddiza sente ogusigalawo gukole kanisa yoyo Zaakayo gwe nakola ki gwe wali otegeeza naye nga gwe wali otegeeza ebyaddala mu Matthew mwali mu Luka mwali ne mu bitabo bisatu ne bagamba balooya baddeyo kati kenyinyonyodde bigenda kuggwa kumbe banterese kumusima nebatwala ku Jinja Road ennaku 4 olwaba ku Jinja Road nga katukutwala mu kooti nakawa neŋŋamba Basseggona ne bavuga baba bajja baga nti yeno gye bakukyusa bakugamba kugenda nakawa kugenda ku Buganda Road ate nomazangu wali ku Mwangattu okakana nga omulamuzi ansalidde akakadde kamubeire nkutegedde naye nga nazo sizirina wawo Sseggona we yakuteerako kasente yanteerako kasente meya we Kasanda nanteerako nange ze nalina ne Kalungi yakuwa ne Kalungi yampa naye tezaawerera nkufuna omulamuzi we atadde cash n'ateekawo kasita naga noti cash saawa 10 kitundu basi ng'etokote ninzi nenvaayo naye bagundi baali bweru Honorable Nambooze ne Kasibande bwe bajja okweyanjula nawo ne batugattako n'abagattako ku keesi omusango guba gukyali mu mention Andrew Mwera n'awangula omusango nti okunyiiza president si musango kati mukkirizibwa munyiiza si musango kugambye anti si musango era saddayo mukkirizibwa munyiiza saddayo kugamba nti bayinzizeeyo kwegira anti waliwo abuuza mukkirizibwa munyiiza tomunyiiza nti omuvume naye byoyogera omuntu asobola okunyiiga nga first son naye bw'asobola okunyiiga nga bwe yanyiize naye kyeŋŋamba nti okunyiiga okwettumbiizi bw'onyiiga sooka olowooze action gy'okola egenda kukola ki ereeta ki Katikkiro agambye nti abantu balinga kati abasula wansi w'ebitanda omuntu ali ebweru ekifaananyi kyafuna ku Uganda ng'ogyeko bano gavumenti beeyambye bannaffe abali South Africa be bagobamu olw'okugenda nga tebalina license abasukka mu 1,200 abala bagaaniddeyo abalina capital bagumiza omugongo baga nti tujja kuvumirira naye nga ekigambo ekiri mu Uganda manyiko abantu abatandise okufuluma eggwanga ddala ng'abantu batandise okutambula beetegula kibambulira olw'embeera abamu bakomawo nga ebintu bigaanyi bugaanyi Bulaaya naye tali Bulaaya okusinga Bawarabu babatwalira ku bintu ne balimba abamu ne babajjamu ensigo kati agenda okunoonya bwa surviving nga alina kudda ki Uganda ekisinze okuzza abantu okuva Buwarabu zino entalo wakati wa Iran n'Amerika ne Israel nga mu kifo ky'okukuba Amerika bakuba ba allies
ekyo nakyo kikomezaawo abantu otherwise Uganda ebadde efunamu ssente nnyingi mu bantu abagenda okuba ekyeyo musolo munene ddala mungi. Okay, kati ensonga eyo ngitegedde, kati njagala kutwala mu parliament tugiyite raid, nkozesa ekigambo raid kyoyagala ekikunyumira nti bazinzeeko kampu namba ekulirwa Chris Obore ye lwaki sikuwa mannya gaabwe wano netutamenyeka nabo, buli omu ne ssente ze bali musanvu batugambe bwe bati obuwumbi 3 mu obukadde lwenda 0.8 wano bali 0.9 obuwumbi 3 muwuliriza 31.9 billion in public funds. Chris Obore kamunoonye wano ye bamutaddeko mmeka 14.6. Chris Obore alina 14.6 ne bagamba alina yagirira wano 5.253 billion zaali za parliament okusinzira ku ofisi ye nga alina zifuna akola emirimu gyaki gya parliament n'ateeka wano omuwulidde ne bajja ne batugamba Leonard Okema, Executive Secretary in the Office of the Speaker. Yene banuterako embezod 3.489 billion. N'agamba naye sente yazikola ki? Yali andye. Rajab Kaya Semalulu ono ninga gwe mmanyi face. Rajab Kaya Semalulu yali Principal Research Officer. Obumbi 2 mu obukadde 107 ezo nazo yaziwuta wakati wa 2023 paka 2026 Okwi Emmanuel Emroni owulira ye yatwala akawumbi kamu mu obukadde 10 ate ye Stella yetute era naye yali akola ku parliament yatwala sente entono zozi wulidde 5.2 ono ye wa million 7.5 yes ye wa million 7.5 ne batugamba Vincent Otebata ne bagamba Capacity Development Office at Parliament obumbi 5 mu obukadde 2.5 mu 3 okitegedde yali ya sente zimu nga Obore ne bazibba bubbi in total batwala obumbi 3 mu obukadde 9 mu 5 ngenda sizze nga zikola ki zitema mulimu ne za Smile Parliament Sacco mulimu ezaki batwalira wamu enjawulo eriwo mu biseera bya Aigigi Kamya Betty whistleblower bateekayo okwemulugunya kw'obubbi bwa ssente Parliament whistleblower ne bateekayo n'okunoonyereza ku AAA ku nfuna ye nga baleese example y'ennyumba gyalimu eyali eya Karim wano ku Fairway Hotel. Yes. In between wembuuliriza nengwa ku kiwandiiko nga kuliko advance ya payment 11 billion obumbi 11. Yes. Naye teziweddeeyo abanjibwayokko kati Kalimu olw'okuba mumanyi mukubira essimu Kalimu Hirigi omusajja ono omukyala ono wamuliza enju nanga ati oyo mupangisa ne mugamba ate enju endagaano gye ndabako 11 Siraje nvaako kamala okuva ebweru ndeka kudda kati bano abalala babikuba mawulire nga tebafunye story yonna omwali General Bigirwa aba whistleblower mwali Francis Matovu gwe bayita Buto omusajja wasajjusa yes mwalimu wa New Vision omuno wa Red Pepper Moses simanyani mwerabidde Mulondo si Mulondo alina TV gyaliko kati akyaze host n'abantu bakyaza bo babachunya ne era si Mulondo abamu baba compromising ne badda side ya Anita naye story yo nawonera watono okubayera omukulu bakutte bo kiki bakola ekyabakwasa whistleblowing naye nga sibe baali bateekwa sibe ekintu bakiforwardingayo ya whistleblowing yalina gundi yali amufunye Betty Kamya n'atawa gundi investigator state attorney fact si kuba gompa forwarding sinze ekitandise baba noonya wekivudde kati wekiva yali anoonyeza nagati sobola kusinga musango guno kuba Aigigi yakikoze eki
akiganidde ayigijja kiganira ku compromise ya triple A Seteto n'agamba tujja kugusinga bakanyane kati adobo eyali DPP baga nti oba tunawanga tugutwale muki fe tugenda maaso n'omusango tugende maaso n'omusango era ngamba abaali babuuliriza nti senga mwali mu nkutte twandibadde tugwisa bwenyi kubaze nali nina facts okusinga bali ba whistleblower abamu ekyokubiri Kalimu ng'omuntu amanyi nali mulondeddeko omwana we ono gwe yali yazaala mukyala n'atagira bamuyita Eddie yasirikanga kuno Mberenge nga naye mpulira bamuyita mwana wa Kalimu ate nze Kalimu musanga ku Dembe FM eno gibaggadde yagitunda yagikoza Good Nation nengamba Kalimu omwana we tamanyi oli omuyindi tamanyi kubiza program nonya yali professional nti oyo namukuumira awo eriyo omuzadde agamba nti gwe nkukuumidde awo kamuteeka awo obeera awo gwe kola kyoyagala program nagikuwa ne mugamba nti oli omwana bamuyita mwana wo lwaki tomuyamba n'omugatta kono nagamba oyo omwana si wange naye nayagala ku maama we nsanga maama wa muzadde muyindi omulala ne mugamba ayogera Luganda wano mu Buganda bw'oyagala omukazi ng'alina omwana aba mwana we kati gwe muyamba oba oyamba abatakukwatako naye ate ono oyagala ku maama we ate mu maama we mufu nagamba nandi muyambye naye nabba n'akasimu nze sirina sente zigula akasimu ne mugabo ajja kubba on the way mbaga nti mwana wa Kalimu so okumwejjako muweki n'amuwayo ennya nampayo 8 omwana n'aganira mu Mberenge emyezi 3 kati mukyala we bw'afa w'empeta Kalimu yalina abakyala bangi waliwo n'oyo yali nannyini yali UCB kati bagiyita Cham Towers ankubira oluvannyuma essimu Eddie akyaliyo gaba nti zikonze gyali muyite teyakomawo gaba kati ye estate director wa Kalimu ku hoteli zonna yamusembe ayinza okuba yakola ne DNA nga wuwe kyenamanya yatya omukyala wa waka okumanya nti alina omwana ebbali ensonga lwaki amusembeze oli akoze eki agenze kati abo boosomye bonna abakulira Chris Obore majority ndaba bava wa AA okusinziira ku investigation eziriwo baali conduit za ssente ezikola zibbibwa ate tezinnaba nina ze batataddeemu muno nzize nina kolist ate sinza zoogera ku mpewo nga sinnaba ku azinsindikidde sinna verifying oba ntuufu naye nga era oyinza okusanga nga mu amendment nga zeeyongeddeko obungi omusango gujja gukula ate mulimu bye bamentioninga abasukka mu 10 abayinza okwegatta ku Obore Chris Obore ate eyo technical team yokka eriyo political team egenda okujja leka ba technical bo bakwata ku cash era be bazitambuza yensonga lwaki bagamba nti technical person hands on gwe politicians eyes on buli omu alina kyakola ku ssente za gavumenti gwe minisita tozikwatako PS azikwatako ate era yazikuwa oba ozimusabye ayinza n'ogaana nakkiriza so obuzibu buli naye ez'abano abamu ku bano zigenda ewa triple ekigambibwa nti zaayitanga mu bano nga tasobola zonna kuziyisaawa muye ekyokubiri nga waliwo embago ku nsi ennene eri bafiriizinze ssente ze nga takyasobola zongerayo nga zirina kubeera kuyita mu bano kugenda mu ttaka kubeera mu sideboard nga bitabo kyovola abaali basimula n'enju balabe oba ziri ne mu ttaka yalina sente nnyingi nga bazisubira ne mu ttaka nga mweziri ate yali ezize nga talya mu nkukutu ayogera nina mujye mulabe ekizimbe kyange n'abatwala ebukedeya ekizimbe kifaanana kya State House mujye mulabe eddwaliro mujye mulabe essomero mujye mulabe emmotoka paka wekyabayitirirako ng'aleese Lois nti omukazi atabusi ne taata gyatatuulangamu n'emyaka 5 mugumu naye sigituulangamu kaakati eyo ye mentawe eriyo abantu ababbye Uganda nga basinga ne triple A obubbi
nga babbi nnyo naye nga beekuniza. naye mu kwekuniza ky'ogamba ejijja abatabamanyi Ayi Gigi ate abamanyirawa nga tategedde yanyini kyo. Nanti kati nga bwe tugambye nti nno nga tutunudde nga tunuulira tulimbe ebizimbe ebiri mu Kampala. Watu wazzeewo musango na nkayana tosobola kumanya nnyini byo. Bannyini byo babirambula kiro. Nalaba Drake Lubega wano nga bamugamba nti alina 27. Mukazi bwe yagamba nti tugabane nze nasooka okukola naawe capital tugabane twalako 10. Omutufunira 2 bino by'abagagga baabyo. Kati okujjako ng'omukutteko Drake Lubega watukola bubi. Okujjako ng'omukutteko twali tukwesiimisa mu bugagga nnyo watukola bubi. Bamala Drake ne Yanga bamala ebbanga nga balwana ne Muhanji omugenzi. Nga Muhanji akiwambye through basajja balaba agambi asolooza nabukeera nange batutte n'atuwa ku ssente tubikube ne kyenva mubuuza nti ssente zijja kuggwako. Kyekiraga nti ebizimbe bibyo ani gwobuuza ku bonna mbuuza Yanga Matovu Manisuule nangamba nti gundi Deputy Attorney General yatuwa ebbaluwa ye ffe bannannyini nemala mpaako kopi ngenda okubuuliriza nga Attorney General yaliwo akola ne Kasirye yagamba bali nti yawandiise naye byawandiise ebifu temubikkiriza si bituufu mbuyaga kati bano ne basolooza kyeva ngamba Yanga nti ngenda bakolera shortcut mpe $4 million. Yanga Matovu ono waffe ngenda gamba Kadaga abawe ekizimbe ekyo ko muwala wa Yanga nti oyo mubbi agala tubba. President atumye atemwe mtu ne mugamba mwebye mwangama president yabawa zali minutes nga obulayo lumu abantu ba Muhanji bamukirize musasule Muhanji nafa kati tuwaliwo kiraga nti Muhanji yabawa. Yanga naga nti nze kanzibirire obonzi baze Yanga olaba yakuwa ssente zizo yakuwa 2 million kunya. Ngenda ndaba John Tamale mutabani wa Tamale Junior Tamala nga nsijja bakolera ono ku parliament banziba mudiirwe mu $2.5 million. Ngenda ngamba Kadaga daga nti agenda ogenda Tamale kumbe nze nvuddeyo Tamale simubuulidde bwana sooka eri waliwo omuntu alina omukono nagaye politicians hands on. Kati naddayo wano nga onakkiriza kati nadda buzi wa Yanga nga mugamba nti mwali namusanga ne Drake wali ssente z'omusajja $2.5 aganye okuwandika naye omukulu akkiriza okusayininga ne baga nti twazirya ne bakakasa ebyaddala gy'ova ne bazibona omusajja yali personal assistant political assistant wa MP we Zimbabwe ani wa Sam Kuteso wana ate Sam Kuteso nugubaka kubayo jeno gwe yakajjayo mutegedde gwe baziwa nazitwalayo munaku 2 ebbaluwa yali efulumye owase kikubo speaker agamba nti Deputy Attorney General bw'ayogera aba ayogeredde office temulina buyinza buganda kuva mu bizimbe ebyo awandikidde abamilitary awandikidde poliisi ayigipira ne bavaamu. Nzirayo okuwanja bbiri zange nga tulindeko abasajja abakuumidde wano ebbanga tumale basasula tumanye n'ebizimbe byaffe ebyo totala n'ekiri ekirira ekitunudde mu Muhamu n'ebizimba ne babimala nakati tebamusasulanga. Yanga takuwanga ssente musajja wange Yanga Matovu Manisuule musajja waabwe Beka yannunanga yajja ne bafuna ekizibu ewa Kiso batunze ettaka nyini yagenze ebweru ate omuntu yali omusenzi aligaaniddemu mbu yaziikawo abantu Bonifide Ochipant n'ebitulakita babitutte ku poliisi ekakiri nanga musajja atugambye jangu otuyambe koza akugambye yani nti Yanga konze ngenda mukolera ku bwereere kasasa sude bbiri zange ziri kashi ekigwa kitya yazisasula ne muganda ekugulawo file $10,000 nasasula $10,000 nimbakolera mu wiiki emu ne mpandikira Betty Kamya yali ayigina omusajja ne bamusiba ne batwala ekizimbe nga byabwe so nga byabwe kizibu okumanyani na nnyini bizimbe okujjako nga waliwo ebizibu era abagagga tebaagala kweraga nti waliwo tulina kino tulina kiri
gubateeka ku front line gumanya woddukanya ebintu bye. Naye Anita Amongo nga bamulembeddemu nnyo. Nali mmanyi bigenda kukoma wano kasita both alayidde. Parliament yagikutte mu Anita Amongo zagaba mu parliament ey'ekkumi n'emu. Ezimu president abadde azimanyi. Kiki otegeeza mu kuzimanya? Waliwo projekiti ya obutayongerayo okulenwalinga Bujagali. Abayimpi nga bagaanye. President yakubira Tayebwa. Namugamba kiteeke nga priority. Eyo issue erina okukola ki? Okuyita. N'akiteekako any other business. Muwanga ono omusibe ajja bagamba yali Buganda Caucus. Akowunga banne Nuupu mujje tuzize ekintu kino kye. Naye banamuga gwe. Kino ekintu kivudde abaavu kiveeko. Wajja wensika nga bamanyi bagenda kukisikiramu. Mwe mwava miliyoni ezo 8. N'aba NRM zibeegana. Kuba NRM nga Bujagali alina project Bujagali Damwere. President kiki yali afunamu nnyo yali ayagala. Yalinamu interest egende mu maaso. Kati ba NRM tuwali yabogerako nti baazirye. Naye bakiteeka ku Nuupu. Opposition. Kuba ekyo kikennembi tegeteekwa kunuuna ku sukaali. Okujjako ng'omulisa awo n'otasiba gundi sugar bowl. Bonna baazikkiriza nti baazirya okujjako abatono. Nuupu waliwo abataazirya ezaana. Abaavaayo baali 3. Kagabo n'abalala 2. Naye yazizzaayo mu kaashi yali Kagabo. Principal ng'amugambye genda tujja kubaakinga obuli bw'enguzi tubulwanyise. Kigulewo. N'akigulawo yatuukira wa Lope. Ebiseera yali Honorable Mpuuga Masias. Mathias Mpuuga. Simanyi yazikuwadde. Abaserikale bange baabo bakuwerekereko. Gende wa AAA. Bw'atuuka n'amugamba naye gw'oli MP wange wano. Kasikumanyi. Okiika wa? Okiika wa? Okiika Masakane. Nveyo Bukoto. Namugamba kale zitwale Waigigi. Ekibuuzo eky'ettima ekizibiti kiri luddawa. Nti wazifuna. Zaasibira mu ofiisi ya Waigigi. Kati onazze wanjawulo kw'oli. Alina n'ebizimbe by'amaakinze nti ekyo n'ekyo twagala bibuulizaako tubitunde ssente zidde mu gavumenti. Betty Kame yali bw'abanga yakoze thorough investigation eno nga gavumenti teekubeewo tawulo ku bantu abamu ojja kulaba abantu abawera 8 mu parliament nga bannabyabufuzi nga bali luzira. Gavumenti bwetakiyingiramu negamba ojjukira ekyamabaati kyali ba minisita nga 25. Gavumenti nejjayo okyali kijja speaker yennyini triple ebiseera ebyo n'agamba nti buli muntu yeetika omusaala mugende mufwe. President bwe yavaayo n'agamba buli muntu agazzeeyo buli eyagakwatako kira muntu. Amongo yagagula emirundi 2 yateekayo vocha sente ne zibula vocha n'ebula namuga tosasulanga nga gaguze $35,000. Namuga kati gaali nnyo gali ku 7,10 ate nga bagamba olina kuleeta gana ag'entinda etwagala malala agaliko ne siiru n'addamu n'asasula ate mu buseere. Omuntu yekka gwe nzijukira atasasula yali Kadaaga. Yagaa nti nze sisabanga kwago nasaba dda abaatiga Health Center wano Busoga bwe gaba gababuze bamugagala mugabambule kuba bagateekako dda. Sisabanga kugekala mojja naye kyagenda okuggwa nga president ayagalamu abantu babonezebwa Kalamoja minister ne deputy we deputy yagendako mu constitutional court bikyaliyo naye ayinza okwegatta ku gitutu saawa yonna naye nga bagabba ne speaker kati aliko waali deputy yekka gwe saawulira mu linnya lye Tayibwa. Kati ogamba wano ku embezzlement simanya money laundering mu parliament tuyinza okulaba ku bantu nga 8 ababaka nga boolekera luzira singa ki nga 5 gali mu parliament ey'e11 asatu gali Kiroz politician ne Kiroz triple A
mukwano gwa Asumani awona nga mukwano nnyo wa speaker. Simanyi oba awona gwa nange wange. Ati ngamba speaker abaddeko. Ate bonna babadde mikwano gwe. Nja kulaga amazina Bolege yazina nga gundi awangudde akalulu. Amonge. Nga atudde ku bambuuzizza nti yava atya mu parliament ey'ekkumi. Ava atya nakubuuzizza eri nti nzijukira waliwo awo olutalo olwaliwo ne bamukasuka ebbali. Twali abantu nga bataano nga tulina ogwa Nakyewa political okuyamba ku Kadaga. Ebintu ebinene nga mutogikwatako nga egirimiti n'ebirala. Jjukira bamuwaabirako naye omusango gw'okubba akalulu. Awo nzijukira waawo. Emabegako nga tannaba sipiika. 2015. Siraje wali noonyerezaayo looya nga si wa NRM. Na petition egi njagala okulwanyisa. Nimwesiza omwami bamuyita Lubwama yava Lubagaawo. Ne batuwa motoka ntugenda tulambula Kamuli. Kamuli erina division 8. Sub county 8. Naye nga buli sub county erimu nayikonti ziri wakati w'omukaaga n'omunaana. Kadaga yazireka. Nga ate ziriko bumaaka obumasamasa. Donated by Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga. Rebecca mwine mugamba oya wuuyo n'okulambula tulambudde. Naye nkwegayiridde. Togezaako kukola ki? Togezaako kugenda mu maaso na musango guno. Oyinza okuwangula ogwo about staffing ye tosobola kuwangula bribery. Ku kyendabye. Ne mu example ya Kikulukunyo bayo kati mutabani wange kuba family ya Kaduna Binadi nagiwaayo bawala. Wajiwayo ku bawala babiri. Lwaki ofumbiza mu family emu? Nga mozaali wano. Ate muze bwaba yekwata ajja kukola kyazaala. Ogambe ne ya sitima. Ya sitima. Mugamba nti kasita imamu yaja n'agamba wallahi omusajja atuwa sitima. Wallahi atuwa sitima era tuyamba nnyo okulaba ekiro. Mulamuzi n'agamba tuyina emisango mingi gy'okuwulira. Eyo ground ogiwangudde tetwetaaga na kuwulira ndala. Kalulu kaddibwemu. Kaddibwemu. Amagezi n'oga Kadaga. Yeso. N'omugamba otya. Ne mugamba nti tosobola. Nagamba ne mugamba Teesa nani? Nti Teesa lumu nani ne yakuwaabidde. Nagamba ali arrogant naye yali lawyer. Naye muwala mutoto bwa. Ali mu State House naye. Ne mugamba kati genda oyite mu kyabazinga. Gwe mukuza. Omugambi waliwo kizibu kino mutabani era yamutwala. N'abatuuza n'amugamba gwe oyinza okuba wabbye agamba lawyer. Bakubbye. Naye ekizibu kya Busoga si bubbi oba butali bubbi. Kizibu kya Busoga twagala kifo kya sipiika n'akireeta. Abozo ne yawaabye nti singa owangula wano nofuuka mu MP onootuleetera obwa sipiika. Namugamba kusasula esente zo bakuliiri zikusaanyize naye twagala ekifo kiri kasita okyalina embavu ojja kuddamu. Bwe baddamu Kadaga omugezigezi yasooka kulaba muwoliwa bintu bite tojja. Sipiika ono abaddeko kati naye n'akiyiga. Asiyo bwe yamutawaanya ennyo ne bakweka n'empapula ne bazireeta ku ssaawa envannyuma bamatovu abo buto. N'agenda mu kooti nga bamubbye. Electoral Commission n'emuyambako okulemesa omusango gwe. Bwe yaddayo baamulabamu nagenda okuddamu mu kubiri okomawo ovuganye triple A naganda bivaako byobufuzi ndi ku birala. Yajjako n'akolako n'agamba nti ye wa Luganda lwe. Abo balala ate w'Amerukayo abantu abapya. Obu n'agamba amuzadde naye nga azaddemu kuzire mulala n'amugamba tali mu voters register ne bamuggyamu naye ng'azaalibwa Bukedeya. So ekyo ekigenda okutandika wano President ayagala kusooka ku maasa bonna babeeko foyiro bakuteekako mu kaguli akusonyiwe busonyi. Akusonyiwe busonyi. Ate bwakusonyiwa ono condition egenda okusonyizibwako nation group. National media nti bagenda kuwa terms and conditions z'okukola ki bw'otaweerwa abamu ku bastaff bajja bakuwa nandi omwenda abamanyi bakolenga columns mu gundi mu monitor yadde tebali muri direct abalala bakuwenga staff. Olw'eni TV batukoze batya byonna bijja kubaawo ku mawulire emikutu 7 olumuli simanyi
endiro kompiira bakayita batya era bwe bityo waliwo East Africa waliwo Monitor waliwo Spark waliwo NTV Dembe FM ne Monitor ne KFM yonna ojja kulaba nga Nandu Munda akomyewo alina talk show yagikomezaawo naye byanakubuulira nga si bye biri byeyagala anyamala byali era asobola okukomawo n'abeera oli omukambwe kubera uwo yatuukidde okwogereyo mu president okumita snail yabadde ali awo obukambwe oba obulambulukufu bwa Andrew Mwenda waliwo muganda we yafa nga mujaasi meja kati bannamwandu nga balina ebyobugagga bwe babiguze babiri n'omukyala omukyala nga bano abalala baagala bitwala omanyi ono yali MP muganda wa Mwenda Masiko aliwo yali MP gwavunaane mulongooti milongooti n'abalala nga bagala kubitwala ku Nagundi ku Namwandu nenyamba Namwandu n'agenda ajjayo taito mu kampuni yabaguza ng'ate bamanyi kati Andrew Mwenda yagamba nti ebimubireke era mu kuziika Mwenda yakwatako $2 million naziwa Namwandu bali abalala bavugo bagenda nago kati awo nalabira fairness mbadde ngoberera nnyo ebintu bya Mwenda era Mwenda obuntu bwe ye musajja ayiwawo ebintu ku speed entinene era president ebiseera ebisinga amuwuliriza najjamu nga 2 naye amanyi speed ye naye nga bakugambye ye lwaki ku luno batabuse kumuyita Sinayo n'akina n'akola apology kuba bwonyiza president oba onyiza n'omwana tolaba nga lwabogo tebakwatagana ne General Halls mu bintu ebimu amukriticizing nono n'akriticizing mu kino ekyakabanda yagambye kabanda genda mpola ku oli yawasamwa nnyinaze gwe nkulabi kusanze wano ku lubalaza twite njaggi kuwaako so waliwo abooluganda lwe bakkiriziganya kino kyaffe ffe kugano abooluganda bitakina bwe kivaayo bakwata kayihula tewalaba nga ab'ekisolo nga be badduka kujja wano omwana waffe mwana wayiffe president ojjanga okusaba akalulu ekisolo tukulinze kati n'abegindi batandise okujja ab'etteeso nalabye molimolo baba mumita batya omuntu nga akulembedde group wazze balaba obulwadde bali nti ali bubi nnyo tali bubi nnyo tuteese kati waliwo abantu abafa n'omuntu waabwe jimuhwezi bali bamukwata abaabwe bonna ebikungiri baggwayo abakiga bajje abamukula tebalabikako yakoma luzira n'aba tebalabikako naye yatuuka eruzira ku bintu ababukenya baliwo nalaba ssanyu lya Museveni awo ku kooti nga mufano obutanyagwa omuntu waffe si bangi nga bali kirindi nti balwanirira omuntu waabwe era Kadaga bamala omunyiiza ku bya seeke Musoga yatandika okubuguma nega nti tetujja kugira abajja mu kamyufu abenya embonna babakuba majority babakuba yawonawo yali Moses wafufa magogo ate okuwonawo newe wale omukyala yayingirawo ne babigira na almost najja opposed naye abalala bonna bagwa mu kamyufu bw'alaba ekintu ekyo bw'amala omunyiiza namugamba jangu gojja okumperekera nomination kwabiri kwoli abagenda okumperekera nga nominating mu electoral commission omumalako obusungu namugamba nti zino genda onoonya akalulu nonyeze n'abantu baffe yamu obumbi yanonyeza abNRM n'abanuupu abamukkiririzaamu oba oli wa nuupu era abanuupu baali baagala obbanga guti oyo muleke nalaba nako Kadaga muwala wa Kadaga yagendako wano ku Tare Center bulungi owanupu gwe babba teri kubba owenale muwangula mazima n'owanupu wangula mazima era abanupu bawangula tebagenda era mu balwanirira wano batukugamba nti maama webale nnyo basookerawo toba kuba gwe tubaye tugenze kati abo obasuubira okuwuliriza principal atali mu constituency yaabwe atali mu Uganda nga balina maama Rebecca so ekyo kyekiriwo nti buli muntu alina omukono gwe mu kitundu ekyo Busoga yabeerangamu bakiva edinda nga boogera baani babasoga nsadu
kati mulimu Kadaaga ng'akyali omwana yakoze tweet enfu n'agisiba ku gundi nga naye obamu ne bagikiza ne bagamba nti there is a way ensi bw'erabikanga nti omwana alinga yawambye kitaawe akola byayagala orders commands there is a lot of authority gy'olabanga the son yatuvugira ddala waliwo ekirowoozo ky'olabanga omwana alinga ateekateeka mu bigambo mu bikolwa abantu bannayuganda abasinga balonda President Museveni era n'alayira n'awangula n'alayira naye bitambula mu maaso gundi Pierre Yu ewambye NRM Pierre Yu President tweet yateeka okuba yagirabiraga nti ebigenda mu monitor byonna bimanyiiko era monitor bazze bankola kino era nze nagigadde ekyakyogera nga tweet emaze okulabika naye the fact is nti Pierre Yu okugamba tujja kuyambako triple A ne double I mean ne Tayebwa okubeera speaker ne deputy ekyo kyaliwo nga teri akiwakanya President lwalayira Kabanda lwajja n'agamba tukyusizza tukoze yuta ekirowoozo kikyuse tetujja kukolagana namugira triple A tetujja kuwagira Tayebwa tujja babuulira ekiddako naye bo tubavuddemu wayitawo akaseera kano n'agaka twagala double O yambala gwogenda okubeera sipiika Tayebwa n'asooka asiriikira nanganzi bannaye mbadde banvuga buvuze ekigenda kiki gamba double O n'asooka n'agamba abyo byayenda bandaba birabe sibimanyi nako nze siri kakati effect eriemu nti president ne omwana baagala nnyo gwe bakuwa ekifungo okakasizza be bakuwadde so sigwe nti okinoonyeza muntu oyo zo nti gwe waakabi Kadaaga yakigezaako afunye ku busente afunye n'abamugamba oli presidential material n'akyegaana yatuuka ekiseera n'ayita ekyeggulo nga bagenda kulonda speaker ng'enkeera ekyeggulo ne bakirinnyamu ebigere tekyaliyo ekyakadaaga ono n'atayiga naye yabadde afumbye ekijjulo asinkana abasinga bali naye bakirinnyeemu n'atayiga ekyokubiri ye ate ayiseewo n'ewa Kadaaga ye speaker yekka aguliridde okuva gy'ava mu constituency paka ku Arua n'atandika n'okuteekamu abantu be naye nga talina district constituency gy'atatambudde mu kulonda kwa president ate nga yasookayo ayogera ne ba local leaders his excellency jangu oyogere abamu nga abakuba enkokola waliwo yakuba enkokola tayamukuba muleke takuba tayagala mwongere sekani tebamukuba ku nkokola kakati agenda okwongerako ekintu ekizibu president asoma mu layini zo agangenda kuleeta biiru nga president tumwongerayo emyaka ne ba leaders abalala gibeere 7 naye nga fe tumulonda ababaka bamulonda already president nga amaze okuba gundi Kadaaga nga amaze okuwamba parliament yo Anita Among yagiwola buno busako buwola bugobye banka zigobye mubonyabonya abantu bange nga yalina se bana balonda ye kulira abasasanya yakulira budget nga buli ayine ebbanja gagwe jangu gwe nkuwadde trip genda weesasule gwe zinoze kusasudde n'abandi badde bamukuba direct nga tebamukuba sekikubo yajja nga agamba nti babbye ssente milioni 5 mvuga tumufiirako naye nga zimuwadde yakulira gundi yono ogenze n'oleeta ati yawaayo yekka n'akitwala eyo nga batandise mobile parliament aga nti kino si kyekifo ekituufu tuddeyo e Kampala obadde e Kampala naga over my dead body tojja kuyisaawo kintu ekyo gundi nga bamugamba naye muteekeko tumusensalinga erumu nga oyo mumuleke kati abadde n'obwa kingi bwe nga president amaze okumutemako ebiwawaatiro kati najja ku maviivi asobola omusonyiwa naye omwana tannamusonyiwa ye taata wakukuba n'akumala taluma onayagala ate kusaanyaawo taata tasobola kwogerako na mwana ayogera naye okisaanidde
naye waliwo wagambira nakuwako akatambi agamba abaana tuzaala bazaale bwetobeera nkona mwana akulalukako nga wa myaka 14 tuzaala mu mubiri kakati emyo kati naye akubuulidde nti alina waakoma era wabaanenya agamba twiti ezo ziyitiridde naye waliwo byaleeta nga bituufu tolaba nga avaayo ku Kenya neyetonda n'avaayo ku America neyetonda naye ate akimanyi nti mu buyinza yakutta ekintu yamukwatiridde tasobola kukola ki muvaamu naye twiti ezo bwe zinaagenda mu maaso nga ku sipiidi gye biriko kuba kati y'omu ku mu Uganda asinga okulabwa azihandolinga bw'atazihandolinge bulungi zezimu kuziyinza okuleeta ekizibu mu Uganda. Twiti bwe ziriba tezitunuliddwa bulungi zandivuunika beera kiriya gwe bw'oba osoma twiti nti eno erumbye Katikkiro eno erumbye Kabaka batono nnyo abamanya nti eno tayinza gyogera bw'emala okusaturatinga for some time naga fake ignore eyo si yaffe kati gwotegera otya oyawula otya eziriko muketi eno ntufu eno nfu ogenze n'oyogera ku mukulu Mathias Mpuuga nga gundi bwe yali amutwala nga amali bubi Ssekikubo Theodore Ssekikubo honorable neŋŋamba kana akagundi akakutte eno list gye tulabye esomebwa ey'omukulu Chris Obore ba commissioner sibe bajja mu layini Mathias Mpuuga tetugenda mulabako nga yeewozaako ojja mulabako naye ajja kuvaayo Mathias Mpuuga tomulabako nga ali muwali atunnyonnyola ebitaano bifuna otya okusinziira ku kisinde kye engeri gye kyalemwamu okunnyonnyola sente ziba bateekako nti baazifuna ewa pulezidenti nebulwayo waddi awangula ekifo mu bantu ba bulijjo kikyaliko naye wa Museveni akyali loyo tayinza kukkiriza kumuyuula nga waali era walaba abakomishona baliya bagamba muve mu lutalo olwo mubavoyeko abo bakomishona abana naye nga nabo baafuna ebina nagamba mubavoyeko toyinza bakomyawo kati akuleka n'obatwala ne mu kkooti ye n'afuna engeri gy'abasonyiwa nga bwe yaleka ab'amabaati ne babatwala bonna mu kkooti n'agamba munywezeeko abo abalala ne bavaayo ow'ekayunga gubasanga nga mulimu n'embuzi akomeredde lugoloobi ye yasembayo okusonyiyibwa naye abagenda Kalamojja Gitutu n'oli Gitutu ne munne Nandutu bali ku Kalabba yadde oli akyali mu constitutional court ayinza okugenda so akuwaayo nga saddaaka omuntu ogwo n'akuta so gundi ali seefu mu bigambo byo Mpuuga ali seefu ewa mukulu ate ali ku mmase ya mu president bangi abajja naye nga singa ayogigi bamugamba gwe teri akuyingirira parliament abalimu n'abataalimu bagendayo mu kkooti bagenda ne badaalingi nga gabadde mateeka bannammeere balaba naye kati wano tolinawo obalaba yabalabako wano ku charge sheet endi ya case nzibu ate bona abalaba abamu bajja kwogera bingi Chris Obore bagenda kumaliriza batya gwenga omusango buwagula bye Chris Obore lulero bamugoba mu parliament yaddayo n'asekula ebino eri mu kyalo yadda mu kyalo kubanga contract yange ne parliament yali ya myaka 5 kadaga n'asasulako sente za myaka 2 nga ziri subject to renewal bweziggwako nga tebansasudde ne bagamba BBS nansasula commission wange sooka olinde basasule ne basasula kati gundi n'agaana Chris n'agamba abo tetwayita mu PPPA temwayita mu mitendera mituufu tetuyiteekwa kufuna contract n'amuyita n'amugamba gwe wayitawo okujja wano wayita mu kamooli era oyinza okukayita mu madda eno porogramu njagala n'agamba omukulu gwe wayita Waiswa n'agikola ki n'agiteekako kati Waiswa n'amugoba Kadaga n'agoba Chris amugobera ki Kadaga yagobera waliwo ebintu ebirala nga qualification z'ekifo na biki bw'atuuka mu kooti naye alina kiyamukola kyali ki okutuuka okuba era Kadaga wakuviiramu nkuba mukyala muzadde arrogance yo ye kugoba naye nga bangi abakolanga arrogance ne beetonda
ala niyo yamunyizaako nga takyamu ne bwawanika tamuwaki Sewanya na Makindye West Kasozi Ibrahim yamutwalayo afukamira amugaa nti maama mpola kati kwolwo nange nali nzize kulaba maama nga waliwo bali mpinga 10 omukulu handola wa honorable speaker n'agamba tagenda kulaba muntu speaker tagenda kulaba muntu n'omu mugende Kasozi n'agamba otulabyeko nnyo gende muganze wake namukubira jambo twali tuli awo nga Kaddaga agamba nti Siraje yekka yabajja bantu mikiraje bwamaliwa ngenda kisaati waabwe nemulaba nenvaayo sente zampadde nga tezimala nfunye ate tata mulwadde ate oli abadde osasula balance afunye stroke nenzirayo namusanga afuluma bano ne bagamba tojja mulaba bamulabye dda Bazira n'agamba abadde naye ne mukuba akaaba n'agamba oli nti oyo mu sente weziti naye azisainingire n'azimpa ago ge gaali egamanyi alina amaanyi agasonyiwa yalina n'ono agalina naye ono ajja kugenda oyinza okulaba ku Anita Amongo mu kooti wekijja kuba gavumenti erina okugamba nti yowaayi enguzi tetugiyogeza mu bigambo ekyo n'ekijjawo naye tojja kumulaba naye taye bw'anaamalako nga tayitiddwa wadde ye kyogamba ofiisi teyayinaako kantu n'akamu ate agenda okubinoonyereza yaani era ku instruction zaani bagambye nti IGG aliko yagenze n'anoonya ebya speaker bamuyita buyise nga gwe I want report ku dakiika so compare entonotono then oluvannyuma enene onaagireeta entonotono yagiwa poliisi n'ekola ogwayo amagye ne gakola ogwayo kati enene yene etandise okujja erimu buli omuyizi yafuna details ezo tunaakola program endala njazikuwa kwase nafuna verification nnyo obutima obutaagaliza bwaki ye yalwana bameka Dani tandabanga gwe balwanya ekisusse ekiri yalwana bameka n'alwana Kaddaga n'agala n'omumwesimbako wansi mu makaage n'aleeta nyegenyege n'agamba over my dead body tojja gikola naye yalwana abantu bangi prime minister n'ajja n'agamba nti katuggyemu ebibi paka n'oli omukazi n'agamba nti wamwe temukola bimansulo lwaki ebaffe kimugaana this is an annual event ate leeta ssente kati president olw'okuba alina amabala abiri yakukusa ebbaluwa n'agiwa Kaddaga n'agamba nti president akkiriza this will be an annual event era kati omwezi oguwera ogw'ekkumi hoteri ya Kaddaga ebeera full abafikawo ne bajja wano mu kibuga Jinja omuntu asobola okupangisa ennyumba emu emyezi 6 naye nga bagenda gibeera mu weeks chapati ebadde ku 10 n'egula 13 that is an annual economic event newenkwadde eri ku road so ekyo kyo naye yalwana ku bantu abawera bangi tewalaba gundi zake kooti teyamugamba agende afune ekifo n'amugwana kuba commissioner alina balwanidde ddala bangi ate alina bangi bayambye nga naba opposition mwebali alina mobilization egyakoledde president Museveni Museveni agimanyi ate ayinza gifiirwa kuba wagifiirwa bwati n'amuta wholesale amanyi agenda kudda ku side eri tajja kwongera ku mobilizing ate Museveni amanyi number is power yes amanyi number is power tasuula muntu lugenderezo bwakukasuka era akulondayo bwanda bakati baagala mutwala yakasuka Mbabazi n'amugyayo omugenzi Kateegaya ono yagambye ku tweet ye yasoose ani agamba triple A nti mu condition zonna ngenda kubeera royal that is enough ku president Museveni kyo kimumala ekyo kimumala kasi tugamba nti yegwe era yali yakikola dda nti yabatuuka ne gundi yagala sijja kwesimbawo ne bamugamba nti ngamba yali ojukira yabagamba yakola Trinity ekyo yakiyekola dda nga royalty n'abaako sente zatwala nga ukulu tazimanyi ate nga nyingi akuwadde 1.8 ogenda okole campaign mu Seeke n'okozesa 68 billion oba zigyewo lwaki yagaana ba Sudiri okuddamu okupangisa ba MP waliwo ekitereke ekyavaayo nga ono poliisi yali amukuuma n'adduka nakyo paka mu America kati president olwokuba takola reaction mangu naga ate muddamu kupangisa awo ki wa Sudiri yali asensalinga Namuganza n'amugamba omukazi wandimulese muleke naga nti am the third in the country n'omusensalinga president n'agaana okumuteerako omukono yavaamu mu parliament nakati yabadde yalina wakukwasiza naye kuno yamanya nti ateze emikono emitego egi
babiri abakumuteekawo n'obofu yali ono yali amuwangula ani yali awangula Anita Among mu bizibu byonna president asonze kwa both Anita n'awangula yandi wangudde yali ajja kuwangula atya olanya bwafa yamuleeta mu nkwawa nga yeye ono yaguze edda seeke omuli ne Haji wange Kigongo Moses bagati tulese president sekandi yajjanga vice ono naddako Kadaga yajjanga vice naddako kakati ono azenga vice ono afudde lwaki tuwete Maatima Mungo ono adde vice wali tugende nono bali bagenda mulangira no pose ninga basalirwa amaze okuregistaringa ne bavuganya aba babiri basalirwa ne Kadaga baddo baawula ne gundi ne Anita Among kakati yo omu ku bantu abama badde bagenda n'okubeera private secretary awo biri awo bw'ongamba nti mukwano gwo bamugize mukwano gwa simwegaanangako Kadaga aliwa basalirwa Asumani yes kubanga nze okulaba President Museveni mbadde mpita wakadaga n'antwale wa Anita Among Anita Among n'agamba nti ono omusajja yangamba nti nabba ettaka ebukeddeya olese waaki ne muganda bijjanga mu kooti sagamba nkutwaleyo n'ogaana ne muganze ngende bukeddeya ewafiira chairman ne muddamu okulonda ngentwaleyo sirinda headi yange tutunule development zijja zitandika butandisi abaguntu tujja boogerako aba works president byayimiriza PS abada ivatinze sente ziyite mu poloti ze baagula bafune sente zibadde 600 beere 1.3 abo nabo gye bali era ndowooza PS aveeyo Busoga gugenda kuseka president ayinza okuba agenda kuba mukambwe kya Sanja kino mukambwe mu ayinza okukyusaamu ko yadde alina abantu be naye president Kisanja ayinza tusubireyo okutereera buli lwasinkana ba MP na bano mu induction wano yazzeemu mirundi 4 Alusaka namulabye mukambwe waliwo ak'omunda simaba wakamanyako era kuwakiseeyo yalina statement gye yali akola ng'ayagamba minisita wa Wakiso omupya n'ayogera ku luguudo lw'Emubende Fort Portal susuubira kufuna nguzi y'emu ng'ebaddewo luli Katumba Wamala alina kye yakolako kuba yali agamba minisita ng'akyusizza minisita nga luli wabaddewo minisita yes nze sikando gye namanyako entono yali Jinja Expressway Highway yalina okumenyaawo awo ku roundabout Jinja Road etwaleko Nyakaana ekitundu mukyala Nyakaana wano ku Electoral Commission egitwale n'ekitundu already president yakkaanya ne mukyala Nyakaana bayiseewo project 3 asigazeewo ettaka erimu eyali Idi Jennifer Musina mulwana amugyeko lyonna kyambadde Emeria n'amuyambako ne baplotinga bajje bamugyewo ekiro ne Kayihura president ng'ali ku mufu Sebaana Kansanga n'atemamu SSF ye n'agisindika eri abagundi babasanga bagenda kukola mukolo aba Kayihura baza mukola ki wano nti anti tubale nga mbamuze kumenya mveewo n'amuwonya kakati Uganda engeyina okusasula omukazi oyo 70 billion ono gundi yali muka oba kyali ne Katumba nga bagamba bagala asasule 7 instead of what 7 billion kati ne mulwanirako n'afuna ekyapa n'agenda kati namulesa wa General Lucyamuzi mukanyakana ne sente ze nga bagala zifuna naye kwali kulwana okusuuza ddiiru eyo naye ekyayambako Kajina yali agenda waliwo ebbanga ttono aveeko ng'agenda kuwaayo office tukome wano olwaleero naye bingi bijja omuntu abeere tava ku mikutu gino okay mukulu Sirajeri mpa ku namba yoyo kaboti joba mpe namba aba third eye n'ebizibu byabwe 0772455291 yeri ku WhatsApp baba teri ku WhatsApp direct call is 0708702164 abantu bakutumira abantu bakulaba wetumalira program ono waliwo n'atulinze era alabye mukutu guno abaako batulaba okay tubeyanze mwenaje musinzira okutulaba nze Nordin Ntege abadde mukadde waffe Sirajeri Rwamu wa the third eye gwe twogera naye ku nsonga ebyo ebiri munda ebikusike byotasobola kulabako ate n'entaputa yenga bwalaba ebintu
osobola okunkeberako kumpeeza WhatsApp nobaako kyombuuzo bakyoteesa abaagala ebijimusa nkyabirina ebya Fatso abaagala amasimu amalungi nandibaza essimu gye nkwatisa iPhone 17 n'ebirala ebisinga awo mugende ku Derrick Phones. Derrick Phones eri awo ku Wilson 1 building kizimbe kipya. Tuukawo olabe Derrick Phones weegulire essimu bw'ayagala empya naawe owenkadde ayagala okutopingako naawe alina essimu ekutabuseeko genda ku Derrick Phones awo ku Wilson 1 building ku mwaliro ogusooka ojja kuba ogiraba Derrick Phones. Ab'ebijimusa ennamba yange 0701 55 85 63 0701 55 85 63. Ate mwe bannaffe abaagala abasuubuzi b'engoye omusajja bamuyita Medi Fashions. Medi Fashions ali awo ku Kafumbe Mukasa ku Hamu. Kutuuka ku Hamu, kizimbe kya Hamu emabega ku Kafumbe Mukasa wali oba otunuulidde mu Quarrycell. Not Quarrycell. Bagiyita Kisenyi Bus Terminal. Kisenyi Bus Terminal wano oba otunuulidde ku Hamu olabe Medi Fashions engoye ez'abakyala. Gwayagala okusuubula engoye ez'abakyala buli kika Medi Fashions mutuukeko awo ez'abakyala. Naawe ow'emitwalo 5 tuukawo omugaye njagala kusuubula kutandika bizinensi. Noonya Medi Fashions awo ku Kafumbe Mukasa ku kizimbe kya Hamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagana ate omulundi omulala mweraba.